Zoom Studios 256. Naptali bw'oba oganya okukola kyenkugambye ngenda kuwalana olyenga n'emirembe gikuwaddeko ewaka nze nkulabula. Sisobola kukuwagira lwa nsonga omwana olinganga mulinako ebbuba. Liri bbuba lyennyini nze nina kye sitegeera. Oyo omwana muwala ojja kumukozesa ensobi. Tofaayo obeera nange gwe kyobamanya buli kimu kibakkiriya ate okimanyi taatawo ne maama wo nabo bakolanga ffe okukufuna gwe. Kati gwe nkitegedde ekikoogeza ebyo olw'okuba oli mukwano ne Dickson kayita olaba nsobi za kitaawe n'erinda taata kaali kiguwamu nti mweyagala ojja laba. Magezi okimanyi bulungi siyimiridde bulungi n'enkakasa bena banfunye akalimu enkoko seggwangu ojja gifuna. Sinabadde ndowooza nti taata wanaava mu kkomera agendako mawa akyuse naye talina kyakyuseemu wadde empala nayongera kuseesaamu buseesa. Ndowooza baba musibamu akamulamba yalikomyawo alangirira Ssematalo waakusatu. Mumaze obudde bungi nnyo mu mpalana ne mutawa mwana wa muwala obudde obumumala kati wuyo ali lubuto ago ge bayita amagoba g'empalana. Kunoonya Sandi kyagadde kubanga ayinza okulwawo nze madde mwetaaga kati. Boss nja kumugamba ng'akomyewo nti omwetaaga. Kale naye nga muganda wo tomuyambye. Boss muyambe nti ngenda kumugamba ng'akomyewo kwe ngenda omutuusiza nti bakwetaaga boss akwetaaga. Kasaya anoonya omulimu nja kumugamba ng'akomyewo ye akunoonya. Kale Magezi njagala ku mazzi yigakyali kubisa ate oba wagalinyisa ngani akuguza amazzi kale okuguza gwa amazzi panka yonna ngisumula ne gakulukuta ne gakola ekitabeeri ebibata ne bigawugiramu naye nga sigaguzizza ggwe. Naye Magezi kiki kyenda kukola otuuke n'okunyima amazzi ate mutanka mwegali tamanyi kye wankola wefuula waneeno mukwano gwange nojja mbonetera ebigambo njawukanye ne gatonya gwe olw'okuba eweeri byakulema nojja nange ontabule ne gatonya kulw'okuba olaba twagalana. Kati empalana eyo giwatandikawo nange nagikkiriza ngenda kuwalana otooka omanye nti nze naawe ani yeeguya munne ojja kutegeera omulimu omulungi nti gusiimibwa ku nkomekerero yaagwo. Magezi nze eno sirina mpalana naawe era sirina. Nga tegirina otya tambula nva ne mu maaso gange kinoonya nkitisa amayinja ng'abenzi tokaluya gaaso gonna gajjudde empalana. Self custody gyonoonya nsonga ki? Bangambye mwami Gatonya nnoonya ayagala kunzita. Mwami Gatonya akumanyisa ki? Simanyi. Teka naawe omuntu asobola okuva obuvyeri n'akunoonya n'otutuuka okwagala okutta nga tewali nsonga. Emabega eyo munamu emirebezi. Sente zange ze mubanja. Mbadde ngamba twala ofinaano ku poliisi nolemera okuleta obujulizi okulaga nti omubanja. Kati kye neebuuza akunoonya lwakulemera kuleeta bujulizi omulumiza nti omubanja kisobola kukussa oba? Afande nange simanyi. Owaayo Gatonya wangi kyoyagalizanga embazzi kibuyaga asudde. Ate asudde ki? Kyakusimukutte. Omukutte? Obwedda munoonya nga simulaba. Nze mukutte ali ku poliisi era ndese abasirikale bamubuuza 4 na 5. Nkati n'agamba mbuki? Ate waliwo
okujjako omusirikale aŋŋambye nti gwe nga taata olina okubeerawo kubanga gwavunaana. Tugende. Nze sigenda. Kakati ate lwaki? Anti we tunaagenda naawe kyakwajja kumanya nti nze ndi mu lukwe olw'okumukwata. Ate nga kituufu gwalukoze. Anti okuyamba. Ate okimanyi nti nze ndi muntu wa mirembe. Kituufu. Kale weebale kati tondwisa. Kale weebale. Kakati bwana Kyako, ensonga zo nzitegedde bulungi. Kakati tugenda kunoonya mwami Gatonnya ono. Tugeeko naye tulabe ensonga lwaki akunoonya n'okutuuka ku ky'okutiisatiisa okukutta. Naye mbadde ngamba oyinza ogira nga oddirayo ewaka tewali bizibu. Ontujja mu kwasaganya ensonga kasozi zipooti nzemba obuyinza. Afande. Bande nsaba ngira nsigalako wano. Nyenza okudda ewaka nenfuna obuzibu okuva eri Gatonnya. Kati obadde osuubira kuyanduka kati? Olweggulo nja kuvaawo. Okubanga kusiimako oyinza ogira nga obirawo. Naye nze kanjire mu Katonnya bwe nti nyina kuba nkogira. Hello Philip. Yes. Nzize ku mulimu w'okolera. Sikusanzeewo. Kiki waliwo? Mbadde waŋŋamba nti oyagala poloti badde nkikufunidde. Kanzije. Kale yanguwa. Nkunoonya olyeno ku polisi weekwesa ku polisi. Lwaki wafunisa mwana wa Mulubuto? Weekwesa ku polisi nga nkunoonya. Olyeno nkunoonya olyeno ku polisi weekwese. Ono yafunisa mwana wange olubuto munoonya taalabika yadduka. Kumba lyeno ku polisi yeekwese kati zekya nakola nengenda ku polisi ne reporting. Era mbadde munoonya ne reference yino. Kati mbasaba mukakkane ensonga tugazi kwasaganyisebwa. Afana ono ajja kudduka. Kakkana ensonga tuli ku polisi gazikolako bulungi. Tola wansi goli musibe mpolampola kakkana oligaga kati kuwuliriza kigozese mu obuyinza tugakola ku nsonga zo zigere bulungi. Naye omanyi kansooke mukubira essimu mmale okumanya wa waali nawe we tulina omumusanga. Yes, hello. Wanji nyabo. Kakati Filipo yuno ndi naye. Filipo. Ngamba ono omuguzi wa poloti. Mutegedde. Kati tukusange wa. Kakati tambula naye mubenga mujiyange eno ku office. Wakati kati awo onyeno bategera. Kale sebo. Kakati agambye nti ali waggulu ekyampisi mu katawuni bwe tuba tumusanga. Kati tugende. Kubanga kati olaba amazima nga bw'olabye nkunnyonnyola nze kasita oli namulagirira nendaba nga atawankanyeemu ati nengamba kangende mu kime naye obuzibu bwajjira awo okutuuka ku mmeeza ebbaasa sigiraba naye nga amazima ngenda kuzinoonya ssente nga bwenkunnyonnyodde era ngenda kukituukiriza siina we nkulimbidde. Ogumiikirizaamu akaseera katono ngera bw'oŋŋambye. Naye olunaku olwo bwe lulituuka lwennyini ssente zange nzaagala
lwakundaba nti ndi mwerukungu munda omutima omuddugavu ndi muzibu. Maama nkwegayiridde gumiikiriza mbugunkiri ngenda kusasula. Sisaagira mu ssente. Ngenda kusasula ssente ezo era ndi mu kutetenkanya amagezi gonna. Ngende kwolwa. Maama just ojja kulaba akampa musirimu agunda gonda. Nkwegayiridde gumiikiriza mbugunkiriza. Tuli bawamu. Sikulimba era ssente ngenda kubanga zisasula. Amanya bugwani? Ofisa nze Philip. Ate gwe? Nze Peace. Kakati mwembi muli bakwati. Gwa bubbi. Ofisa nze siri mubbi. Ofisa olaba nze ndi buloka. Ono mami badde mutwala kulambula ttaka ofisa nze siri mubbi. Kakana. Wetulire. Ofisa ate nze nakoze ki? Gwa bubbi. Mubbi ebintu by'abantu bimala ku champs. Mwe mubbe mbuzi, mubbe enkoko, mubba n'embizi. Munataka kujjula mmere y'abantu ku kyoto. Ofisa nze siri mubbi. Tumusajja kwe bulijjo oli mubbi. Bujja nkolaga n'ababbi nga simanyi ofisa. Ofisa nze siri mubbi Mukama Katonda wange ofisa nsaba kusonyiwa. Ono omusajja ye mubbi nze siri mubbi nsaba kisonyiwa ofisa. Gwe wejjeredde. Tabula gye. Abigafuna. Pozi gwani? Nze Philip. Philip. Kunoonyereza ebbanga ddene. Kakati ondi mu ttaano. Ogwaki? Gyebaleko mukyala Gatonnya. Mwami Gatonnya ye gyali. Nze nno bannaaye ebigere bino nze nzize kwetonda kubanga nze ndaba ng'empala n'eno mu butuufu egenze wala era nga ndaba tebinda kye bigenda kutugasa. Kakati nno bw'obanga toyagala kwogera nange then mbuulira mwami Gatonnya gyali nze ngende mulabe ffe twogeremu ng'abasajja n'abasajja. Kati nze Gatonnya oba bwontunidde bwoti ogenza okulaba nga ndi musajja eno empala nagwe wagitandikawo naffe ne tugikkiriza. Tulina okukuwalana paka tetusobola gikomekkerezaawo olyoka omanye nti bw'otandikanga entalo omakinga sure nti nno olizigusa. Ffe tetusobola kutandika ntalo ne tuzikomya mu kkubo tutyo. Shia tulina okukuwalana paka tulyoka tukimanye nti nno okoze ekyogonzi. Naye nga bino bye tulimu bino bye tugenda mu maaso n'empala n'eno tebiina kye bitusasula okugyako okufiirwa obufiirwa. Nga tufiirwa ki? Mufiirwa enkolagana wakati wammwe nange. Gwani? Nga muliraanwa omuliraano gwokya bbiri. Kati sebo katufiirwe gwe kungula katufiirwe. Eno empalana wagitandikawo naffe ne tugikkiriza tulina okukuwalana paka kutuuka ku nkomerero yaayo. Weewalanga nnyo okutandika entalo ng'omanyi toziwangule kubanga tofiira. Sebo katufiirwe tukkiriza. Ffe okukusonyiwa omala kutulaga nti ogonze tulyoka tukusonyiwa. Era ngonze. Igwe ng'okyasobola okujja ng'oyimidde ku magulu ga abiri ng'oli ogonze. Ate nandisse ntya? Olina okujja wano ng'oyavuza maviivi nga n'akalevu okakuta ku ttaka ndyoke mmanye nti ogonze. Empala n'ekuyonse wenna okenenusa oweddewo olinganga kaseekende. Ekuyonse obugulu bwonna ogenda obuzunzazunza buli wamu bwonna buweddewo bulinganga obuti obukuba namunjoloba. Naye ng'ekinvumya ki? Yenna gyayuguuma yenna alinganga nabo obugulu oba nno empala nawe minwedde. Mpozi ogambe gwani? Ofisa nze Philip. Philip. Nakamya Betty omumanyi. Ye mumanyi. Omuyita otya? Oyo mukyala wa. Wamugjawo. Mu bazadde. Ani yamukuwa? Bazadde. Marriage certificate ekakasa ofumbubamu eririddawo. Sigirina ofisa. Kati oyo mukazi owaawa. Muba bube bakazi babe ne mwebuzaabuza. Jjako enkofiira. Ofisa ate nzija kuyaki. Kubba baka abasajja. Jjako enkofiira. Jamba enkofiira. Gundi, jamba leka. Noa viato. Ofisa omukyala wange. Jamba viato. Ofisa omukyala wange. Kakati mwami Gatonnya ndowooza leero okakasizza ku kyalo kyampisi tize ndi muntu wa mirembe. Ate okoze eki? Sokomezaawo emirembe mu maka ago. Kyako yali yakulemedde okukwata sinze namukutte. Wabula kituufu. Bulijjo manyi weeyita piisi nga manyi jasi bigambo naye ga kituufu bya ddala. Kakati nno ndowooza mpaayo akantu. Akantu katya? Amafuta agenda kozeseza okugenda omukwata. Kituufu weetaaga amafuta ate nga mangiko naye nsaba ogumikirize. Omanyi alina okumpa ssente z'okununula omwana wange kati ku ssente ezo kwe ngenda okuwa.
aye kati ogenda kumpaako mmeka? Si kyangu kyakutegeera kati kubanga simanyi ssente meka zagenda kumpa kubanga njagala nsinzire ku mutima gwampadde kwe mba nkuwa. Kubumpa bwakuwa akakadde mpa 5. Ku mulimu gwe nnakoze siganye naye naawe Peace nja kuwa kale kimu kyakuna. naye tonneerabira. Sisobola ku mulimu gw'okoze sisobola. Nenga Peace wangi weebale kubanga wenjogera mulesi mabega wa mitayimu mukolokonyo yenze Peace kale. Amanya gange nze Kafere Jamada. Mwebale kulaba filimu zaffe ku Zoom Studios 256. Munnange bw'oba olaba filimu ku channel yaffe eno nga tonaba kusubscribing nkusaba n'obuwombeefu subscribinga. Ate bw'omala okusubscribe ogenda kusubscribinga otya wansi awo ogenda olabawo ekigambo subscribe kirina mu kala ya myufu kikoneko bwoti. Olukikonako bwoti tikitiki kitono nnyo bugenda yitawo bagenda kuleeta akabonero kakadi nako kakonemu. Bw'omala kakonamu kajja kuba kayamba buli lwetuteekayo kipya oba okifuna obubaka ofuna obubaka nti tutaddeyo ki gundi firimu empya n'ogenda n'ogiraba. Ate ekirala kyensaba n'obuwombeefu nga sibalagira musharinge link ku WhatsApp ku group ez'enjawulo ku Facebook mu banno basobole okulaba. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala.